weegatte ku kutaasa obulamu obwa Dr. era omusumba Shalom Kironde owa Rock of Ages Ministries International esangibwa Bugembe mu Jinja. Oluvannyuma lw'omusumba ono okutawanyizibwa ekirwadde ky'ensigo n'okuweebwa obujjanjabi mu malwaliro agatali gamu naye ne watabaawo nkyukakyuka ya muggundu okusinziira ku basawo bagamba obulamu bw'omusumba busobola okutaasibwa singa akyusibwa ensigo ng'omwezi ogw'omunaana tegunnatuuka wakati kitegeeza akaseera kaweddeyo era nga ssente ezeetaagisa bwe bukadde 370 obwa Uganda okumutwala mu ggwanga erya Philippine abe ng'akolebwako weegatte ku abo abaagala okutaasa obulamu kaweefube okuŋŋaanya ssente zino ategekeddwa mu kaddina akagenda okubeerawo ku Lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'omunaana 2023 ku ssaawa 11 ez'olweggulo wali ku Emirates Hotel Bombo Road okuliraana Bible House mu kibuga ky'eggwanga Kampala ng'era okwetaba mu kaddina kano zigenda kuba emitwalo 10 gyokka. Baako ky'okola era abayimbi abagenda okubeerayo omusumba Wilson Bugembe, omusumba Justin Nabosa, omusumba Joseph Ngoma, Betty Muwanguzi, omusumba Twina Habat. Ne woba tosobodde kujja mu ddiini eno naye obeeko ky'osindika ng'oyita ku ssimu eza Note 782 09 55 36 oba 0758 31 09 98 ng'enteekateeka yenno eno ekulembeddwamu omuyimbi Jean Peace, Save Doctor, omusumba Shalom Kironde. Beera omusamaliya omulungi. Mukama wali ono Yesu wali